banange mbalamusiza munamwenna amanyi agange bampita Nubian okuva Mocha mu kibiina kye bayita National Unity Platform, People Power, Our Power, era nga ndi wano nga owa Arts and Entertainment mu kibiina kya NUP. Ate era Grace abadde nga akolera ennyimba mu studio yaffe Fire Records. Bwe tutyo twasobola okutegeeragana nga biseera ne producer omwe yali akola ennyimba ze bamwita producer inspector mu Fire Records, ne Tony Halls tasobodde kubeerawo naye nga baŋŋambye ntuuse obubaka bwabwe nga bagamba kitalo nnyo nga baagala okusaasira famire n'abaana Grace balese. President waffe Kyagulanyi Ssentamu tasobodde kubeerawo, agenze asangiddwa nga abadde yayitibwa ku dduwa ya Lord Mayor, taata wa Lord Mayor, era babadde bali eyo mu dduwa mu kulombera taata wa Lord Mayor waffe, naye nga obubaka buli bumu nti ffe nga bannayuganda waliwo ebizibu ebituukawo nga biri mu ngeri gye batambuzamu emirimu abantu abatukulembera. Juzi bwe twali tugenda eyo Soroti twafiirwa bakwano baffe baafuna akabenje, naye mu kufuna akabenje buli abantu abayitangawo abaali basobodde okuwona akabenje ako nga bagezaako okuyimiriza emmotoka ezaali ziyitawo, naye nga buli bwe bagaa nti no waliwo abafunye akabenje twagala tubayambe nga beeyongerayo. Naye nga lwaki beeyongerayo? Bonna balina okutya nti weyamba omuntu gw'osanze ku kkubo ng'afunye akabenje n'omutwala mu ddwaliro ate basooka kukwata ne bagamba nedda kati ogenda tuwa obujulizi okukakasa nti no si gwe yatomedde omuntu ono. Era kwolwo olunaku twali tuvaayo twasanga ate era wa bodaboda gwe bali batomedde. Kati bwe twali nabo ne bagamba nange muvuge tugenda kwereetera ebizibu, ne tugamba nedda tetujja kukola ng'abantu abalala, ne tuyimirira ne tumujja mu kkubo ne tumuteeka emabbali. Kirungi n'abantu b'ekyalo bali batandise okukuŋŋaana, ne tubagamba ebyali biriwo era ne tubagamba bamutwale mu ddwaliro. So embeera eyo bwetyo ogenda okulaba nga bannaffe bangi batufaako kubanga abantu balina okutya, era mbadde nsaba ab'obuyinza batutwala bakyusemu mu eyo enkola nti obubenje tetusobola bwewala olw'enguudo embi ze tulina, naye tekikoma awo, bakyuseemu mu ekyo abantu basobole okukomyawo olwa sseruganda mu ggwanga lyaffe. Tuli bantu balungi nga bannayuganda, tusobole okuyambagana nga tufunye ebizibu. Bwe bubaka bwange, era nyongera okusaasira maama wa Grace n'abaana. Ffe nga akamocha ku studio gye tuva Fire Records twetisse amabugo ne baasa erimu emitwalo 2 nga go tugajje ku studio ya Firebase, era nga kyetusobodde okukuŋŋaanya mu kaseera akatono. Mukama ayongere obbagumya ate era n'omugenzi amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Waliwo omukyalo ono